gwenga gwe mu nsiko eno biki byokolayo responsibilities kigweze walina mu nsiko eyo so tuviire ku ntono tubeere nga tukumanya omanyi bwana Kisubi ese kati ekintu kibayita obuyeekera kuba bwaffe bwali buyeekera oba amagye naye naddala mu buyeekera wadde ebiti ebyo byomenye byonna teri ataakola kubanga n'omwana leeka mwe muli eri mu kibira temwagala bantu abalabe yajja n'abagamba naye mumanyi nti ku ssomero wali bayiyeewo tata baali batera nnyo okujja tata 3 bayiyeewo tata 3 andi aba mukulu kubanga risiki gy'abaako okumutegeera ayinza okuttibwa leekazi abawa amaanyi nnyo abawa nkizo naye okutwalibwa muffe we twayingirira mu myaka mwe twali era ku ffenna wano nga tutandika teri kwe bataatumako bweru kwegamba nti abantu babadde bakyakulaba tonnabulawo nga bakweyambisa nnyo naye nga si nabo bagenda okulaga nga si talenti yo nnyo kwegamba n'okita nodda ku birala munda omwo naye bano aba bakayingira nga batukolera nnyo kubanga oyo tebamwekengera tannabulawo myezi giwere 3 buli wamu n'engoye zikyatukula netwaliyo bwe tutyo so gwe oyingira otya oyingirira wa obaawo obadde oyagala kusooka kumpisaako mukali kenjogedde nti buli omu alina kye yakola gwe olutalo olukusanga wa oyingirira wa oyingira olina emyaka emeka tutandike muganda Ekisubi olutalo lusanga ku Emityana bayitawo bujuuko ezaalibwa bujuuko wetuli wenyini anga tuli bujuuko wetuli wenyini ekitegeeza leero nkulumbye nnumbye waka nkulumbye ku kaalo isebo kakati awo nga wewetedde weyongerako mabega katono nnyo mu maaso awo mu masomero waliwo somero bujuuko high school naye kyengulwa okukuba wenyini n'ebijjo byo biraba awe lwansanga bujuuko no busiro bujuuko oli ngamba eno nayo busiro si busiro wano wano nawo busiro nawe oba ekitoogo kiri ekitoogo ekyo kyekyawula ndowooza kubanga lwaki mbadde nkubuuza baŋŋamba nti saidi eno ez'ebujuuko eno busiro eno kweyongerayo nti NRA teyaliiyo nti bino byali bifo byakayiira bwempulira boogera kituufu ssebo kituufu byali bifo byakayiira woddako emabega wali ng'osomesa ekitoogo waliwo awe bayita Nalubugo we wali edikwota ezakayiira edikwota we yali nga waliwo kambi bagita Lwedigo waliwo endala gitwa ina Panther Battalion waliwo Rangers bwezityo bwekiro wekyatambula naye mu 82 mwezi gwokubiri awo twalandiwa okuwulira okwemulugunya nga weyongeddeko mu maaso bayitawo Muntula Muntula aliwo abayeekera Muntula aliwo abayeekera era tekyalwawo we baava okuba olubiri wa Kabaka we bamala okuba olubiri twali tusoma mu biseera ebyo abantu ne bagamba baavudde Muntula netubeerawo kati ate ne basengukayo ne bajjira ddala eno ewaffe Nalubugo ne bakola kampu bajjanga ne batambulatambula balonze bakyamaani ku byalo tugenda okulaba abavubuka batandise okubulawo batandise okukola ki okubulawo kakati ffe twali bato ffe tugamba nti nga tubeeramu naye olunaku olwakaayira ddala twakera lwali lwa Mande genda ku ssomero omuzikiti oba oguyiseekaawo wowetedde nga wakava mu booda twakeera ku ssomero twasanga baasalidde awo embizzi mu muzikiti kakati ate lyolaba eryawukanako weriti waliyo kyaki oba ekereziya y'abakatuliki waggulu eyo
kati bagikuza simanyi sibitegeera bulungi ebyabwe simanyi mpulira waliwo n'abasista nga battidde abantu ku walutaali ne basalako emitwe wabaawo abasista ebakereziya nga battiddewo abasista babasalira kwali ku walutaali abantu ekyaddirira ali kuyiwa majaawo eno ku muzikiti basaliddeyo mbizi eno battiddeyo abantu kereziya ebujuuka eri waggulu kakati ne tugamba nga bikaya baali abangungu awo ne beetegula kakati tebaludde bayiya amagye gatandise okuyingira mu byalo mwaffe omwo batandise okutta abantu oli awo gundi bamusse olwo ani atta era ani asala bino bye mwasanga bayeekera oba abasirikale ba gavumenti abasirikale mu biseera ebyo twagitanga UD magye g'obote magye ga gavumenti ya Uganda ebiseera ebyo gali aga Uganda kyoliko ne gano mugayita magye ga Museveni oba magye ga gavumenti gali g'obote kubanga ate tusobola kubeera mu magye ga ggwanga ng'ate bannansi bobunyabunya bwosala baali badde banoonya abayeekera nga bebakola ki bebasala era nga waliwo omusirikale gwe twasanga n'agamba sibeerangako musirikale w'obote nali musirikale wa gavumenti era bye tukola tubikola ku lwa gavumenti era yagaana ogamba nti owobote yani nali wa gavumenti tugende mu maaso nsebo kakati tulina bakulu baffe awaka waliwo Musoke waliwo Kaseerezi bo ne bayingira ki ne bayingira obuyeekera tugenda okulya bamuzeeyi bagamba abaana bano naye ng'olwo bamuzeeyi badduka dda wano tuliwo oli muzeeyi maama abalala badduka dda kakati olunaku lumu bajja bakuba RPG awaka tugenda okuva egyo twali tugeze gye baali batutumye okunona bannaffe nga tetumanyi gye bagenzi omanyi omuntu ye bantu bakwatanga kubo ne batambula naye nga gye balaga tebakola ki so bwe bakuba RPG waka abantu bafubutuka bufubutusi mama netuwulira nga bagamba bakuteriye katende abalala nga bagamba bakutte eno simanyi okugenda ne bbula amazzi paka twabanoonya ne bakola ki ne batubula ne tusalawo naffe tugenda tuyingira ki obuyeekera olw'obuyingira otya obuyingirira wa era osalawo otya kubanga kizibu nnyo kuba ne bw'oba owulira nti abayeekera bali wali omwana omuto simanyi oba alina myaka emeka naye ne bw'aba muvubuka oba otyo bajja oba otyo bagenda kituufu naye ffe twali nga engeri gye twatwaliriza ebbanga tuwulira ne obwana boogera bayitayo Nalubugo kakati abayerekera bano bateekangawo omuntu ayitibwa chairman waabwe bamuyitanga Kamya ewaffe Kamya ate aye nga tugenda kawungeezi akati tufuna chance kubana abaali bayingidde naggambye oli waba ayingidde ate asooka kukola nga reekaazi tufuna omuvubuka bamuyitanga Kaggwa tumugamba twasuze eri mu bitooke omanyire waliyo obutooke buno bwe bakamulamu omwenge waali edda nga babita Kisubi nsiri ffena nga zitulumye naye abe waffe babuze kati ffe tetulina we tulaga naffe twagala kujja tubeera eyo omuvuka n'atukulembera n'atutwala ewa Kyama ndizaali awo ssaawa nga 12 kitundu ez'olweggulu esebo era Chairman n'abuuza yasongamu nze naga nti ono nga muto nnyo naye engeri gye ndi mumpi ate nteddemu n'obuto nga ndi muto nnyo ne tubanyonyola ate nga Kamya muzeeyi amumanyi era kyava mbuuza kati gwe mutani wante gw'ononye ekyeno gwe okyali kato nnyo nnyo ne munyonyola nga kale ne bano gye bali eyo walina emyaka emikulu nalina emyaka 13 naye nga giringa 12 kitundu kuba nze nazaalibwa 1969 ogw'omwenda nga 2 kitegeeza nali mbuzaayo emyezi mingi okuweza 13 esewo so bwotyo bw'oyingira ati eyo kampu osanga yaani
mugenze wa chairman simanyi bwove wa chairman oddawa kati otuve wa chairman kawungeezi ne batutwala wa batukwasa akakubo ne batukkiriza ne tumalako ebibanja by'abantu ne tuddako ensiko paka twayingira ebibira ne tugenda eyo wansi naye eyo Kayira we yali atuulira ddala nga gye bata edikwota edikwota bakutwalira ddala ku edikwota wennyini era twabeerawo ennaku nga 3 naye nga abaana bajja bangi nnyo ne be tutamanyi n'abavudde e Kampala ewala eyo kati we twawerawo ne batutwala ate olwokomawo eno nodda mu kkubo lino lyojjiddemu ssebe lino lyolaba werisalira gye ligenda kati ate nobanga adde e Katende we waali training wing e Nalweyo bayitawo Nalweyo ne batutwala ekiro tutandika okukola training enkeera ssebo twasangayo bannaffe nga bangi n'abamu nga tubamanyi abalala tetubamanyi enkeera kyebakusookezaako kuyigiriza engeri gy'oyimiramu ng'omusirikale twatuuka ku enkeera twadduka ebimanyi eri wali wagazi nnyo ne tudduka nkola mu pressure up awo mu bibira oyinza okungamba nti wagazi baali basaawayo waliwo awalinganga omanye waffe n'onsozi kati saidi eri nga wobeerayo eno oli batalengera kiri eri ate olusozi olumanyi lubeeranga kisaawe gamba tewali kisubi kigenda kukufumitanga era nga tuyitayo ku kasaawe nga weekolanga akasaawe kakati bwe tukola training kyenjijukiramu obulungi ennyo bwe ba instructor bange era bantraininga nnyo kuba twalinawo Lieutenant Kasasa twalinawo kati oba ali ku ddala lya Kasasa yafa basajja ba UA basajja badda b'amagye yafa nga waliwo Tom Kabuye kati Meja era ndoza alimbuya kati Tom Kabuye oyo nga waliwo Richard Kiwadabu efu twali mutuuma Kiwadabu nga buli okola amanyanga gamba Kiwadabu awo ekyo Kiwadabu kyenyiwe kati adabu kubonereza ekibonerezo nga waliwo Afande Mbabazi waliwo n'omulala bamuyitanga era serinnya lyalinga yeddira Ngabi baali ba instructor kati ne tukola ndoza training twali awamu twagikola emyezi gyali nga 5 ennaku enaawo kati wetugimala waliwo bataliyani yaffe yali awo nze mwe bangaba baatugabamu abaana twalinga 3 bagiyita Panther Battalion nziwulira kuba Kayira mpulira boogera Panther Red Eagle eno yali Panther Battalion ebiwayi byammwe waliwo Red Eagle Rangers kati Panther yali ekomandingibwa omusajja mwita Mayanja Hitira Mayanja tubeerawo mu ng'abasirikale waayita ebbanga liriwerako awo olwo Brigadier Yuto Joko najja n'atukuba kati watukuba Brigadier Yuto Joko waliwo olusozi olw'eggamba baluta Nalubugo lusozi sananyirira omwami bamuyitanga Mulinda nanyini lusozi omanye no mu Buganda obimanyi ebyedda ng'omusajja omwabeera ntaka liva wano kuba yalina yiika oluvannyuma tumala twawulya ng'abakulu boogera nti ziri yiika 600 kwe basimba mota ne bakuba ebibira byonna byonna amakoola ne gavaanako ne babisensebula gavumenti yebikuba olwo amagye ga gavumenti gagikuba Oyito Joko nga balinga buuka baluga bajja emitwalo nga 3 nga buli wootula wonna ki era omuntu yenna yasigala yesigiriza n'atadduka kwolwo teyawona so kwali kudduka buddusi mwe temwalinamu kyemusobola kukozesa kubaddiza omanyi mwali temusobola kwerwanako omanyi omuyeekera kivola nti omuyeekera training y'omuyeekera eyawukana n'amagye gano aga bulijjo era ffe kivola mu njogera yaffe tuba twogera ffe tetuli UPDF
tuli NRA kubaffe tetulina intake waliwo kibayita intake intake kubeera nze gwe tugenze batupasinga out lumu tetupasinga out ebyo bwebityo naye kati omuyeekera ye kyovola buli mundu mu buyeekera bagikusomesa kuba buba tolina mundu tewali mundu ze baatuwa erisebo bwana kiswe baba trainingira ku kyate baba tebali emundu ebeerawo zibeerawo emundu nga 2-3 kugamba gubayigiriza eyo yigirako nengamba ngomaze training kubanga basinga wetubanga tubadde mu detach erimu abantu 3 nga tuyinza okubeera nemundu nga 5 baana abalala bonna tebalina so bwotyo ito joko n'abakuba ito joko yatukuba ogwo mwaka ki gwabakubiramu yatukuba 8 yali 83 gwoyingira 8 82 ito joko n'abakuba mu 83 Kairo olwaddawa olwo kuba ogambye headquarter yali around yawo kakati bo ngawo omanyi byaffe byamagye waliwo Panzer Battalion olwo basajja bano lwakubanga nga webuwungeera nga bawithdrawinga balinnya mu lukaza bwe ne bakola ki ne bajja eno mu bujuuko nabo nga bati eri mu byalo nga tebasulayo naye ate munnange tulaba nti bakuba ekibira naye tekyatukusa kuba bakubanga mota nga batya nokiyingira era tewali mwana yafiiramu tebamukuba essasi tewali kakati ngendwa naye ate ng'ogambye nti oyito joko bwe yabakuba nti atadduka teyawona abantu aba bulijjo abaali tebadduka abali mu kubyalo buli gwako bamutta busi olwedde ffe twalinga mu kibira ate nga batyo kiyingira n'emmundu ze tulina olwo obutono bwazo naye era nga naffe tupulaninga ng'omuyeekera kuba omuyeekera talwana front akozesa ambuses surprise attack ezo dona attack bwebityo ahitiane ate kuba na withdraw omuyeekera walwanidde tasobola kumalawo ddakiika ziwera 5 kuba kudduka kuba kugenda era waliwo ne bwe batusomesaawo surprise and road block omuyeekera kuba ayinza okuba road block mu ddakiika emu n'agikyajinga n'agenda eddakiika egi nga kwakoledde mission esibu ezo training zonna training ezo tuzikola kakati bwe tumaliriza ziba ziwera saawa so eno omanyi kati Nalubugo waliranye naawe Kisamula wooyise we twasalira kati awooyise ng'ekkubo lyawo liringa wano ova okuyita ku mayanja naye nge wano lwakuba walikoze bukozi walingawo miti kawerete wali we twasalira nga miti nayo wabadde emiti ssebo nga demoka teziyitawo wadde piki balikoze bukozi kati nga waliwo emiti kwe twasumukira kati ffe tugenda okuva eri Nalubugo enaluwa eyo nga bano batambudde dda twali bangi nnyo ne tusomoka ne tugweno mu Busiro ate olwo naye awo nga tunewafande Kaliisoliiso kyenzijukiramu omusajja oyo bana abasajja balina bakomanda balungi nnyo kuba Kaliisoliiso yayimirira mu mazzi okuva ku ssaawa ng'emu paka ku makya nga amagye gakyayita ku lutindo awo twali bangi nnyo n'abeera mu mazzi tooki neggwamu amanda musobole okusomoka ate nga buli agwayo tadda nga tosobola gwayo nodda kuba mayanja buli agwa ng'oyo mukkiriza nti awedde olina okwegendereza ennyo kuba zaalinga nkuma nga kwosomokera tengerere mpolampola bwoti mpolampola kati tusomoka tujja eno ate mu Busiro waliwo awo bayitawo Kabaagano Magogo Nsimbamannyo tuteekawo amakanda tubeerawo ate ffe bayeekera buli tubeera tukolawo recruitment batandise okuwandiika abaana training eyo yali ya Brigadier Afande Kasirye Bwanga olwo yali atwegetako dda oba twagenda okuva eri
nga yajja dda mu 82 okay Kasirye Eggwanga okay era tukuba okuwona twa withdrawinga ffenna ne tujja eno tukurutinga amagye nga yaba leadings ne batendekewa abaana baba babuzaayo mu biseera bali babuzaayo b'emyezi ng'ebiri bapasinge out ne batwetera abakoleya ssebo okolaki kutukuba twalwanako n'amagye ga koleya gavumenti abakoleya abakoleya batuga amazaali 4,000 gavumenti yafunanga bamasinari era buli nsi ndowooza bibeeramu nga wookiraba Isirairi girabe kati ng'ensi ez'amaanyi ezo nazo zeba zifuna bawulira bino ensi byezirwanalwana Russia bikiizo kakati awo sebo wetu withdrawingira ate recruitment mugikoze tugikoze wano wogambye waseebi wano Kabaga brigade ya Kasiri wano nsimba manyi wano wetuli walibaka baatukuba ku lusozi luli awo kwetwaddukira kwetwaddukira ku lusozi olwo ng'olusi amasasi gatuweddeko awo wetwakula withdraw kakati bamala otukuba tetwamanya Redigo bakwatalirwa Redigo webatira ne commanding officer bamuyita Magambo Magambo oyo yali wa Redigo yalwanira nnyo abaana abasirikale kubanga abaana bakuba abasasi nga buli mwete twalina masasi kyekizibu kyaffe ng'omuntu abeera n'emmundu erimu amasasi matono nnyo 15 omusajja gwokuba alina kye bayita magazini peeke kekana akantu kalinga akasipya amalala galina 4 alina good rating nga 5 nenga gwolina 5 akati we wamala abasajja abo okuwithdrawinga tutandika okuwulira amawulire nti Magambo bamuse olwokuba nti mu kibira kampu yonna yasigalamu bwomu yalwana nnyo amasasi ne gamugwako yali komanda wammwe yali komanda yali wa Redigo anti yali wa Kayiira kyentegeeza yes yali komanda wa Kayiira yali wa Kayiira abawammwe naye mbadde ngamba ekikoosi kyo badde ombuuza kakati tutandika okuwulira bannaffe abakoze eki kati ng'oyo ndowooza yika ye yafaamu kubanga boya wakubanga abajja yatta bangi kuba yakubanga magazini eggwako n'ateekako endanga naye basunga busunzi akati ebyabayeekera ate tetwakolanga eno we twakola nga tuva eNalubugo kuba eNalubugo twayita mu kkubo eri limu nefe awo batugamba funga muzigo kwe kusiba ebintu byo brigade Kasirye Eggwanga ziwera ssaawa nga 4 ez'ekiro ne batukulembera ne batutambuza nange ngesimanyi engeri gye nali muto nga tutambula tukoma kumpimpi twawulira batugamba tuyingira ekibira kye bayita Kaweeziike kiri ku lw'emiti ya naawo naye kiri kibira muganda wange nga misana nga misana naye nga weezika bwezise nga misana naye nga tosobola kiyingiramu nga tolina ttooki nga mulimu n'emiti egyaka gyesirabangako kati waliwo buno nga omanyi emiti egikaze gyenku bwe tweyambisanga n'ofuna akalinga wano ng'ogenda owujja okola bwoti naye ssebo nga gwaka nga ttooki essebo naye naawo baamanya ndowooza kuba baaleyinga wambuse ntugigwamu ne tukubagana nnyo twakubagana nabo awo ne tutamu oba 9 naffe ne bakuba awo abaana baffe abamu ne tubeetikka naye sijjukirawo yafiirawo kaka ne tuyingira ekyo ekibira ne tukibeeramu oba wiiki 2 paka lwatutwala ebusujju manyi we waabwe ne tufuna ekibira ne tubeeramu nabano bwe twali tugenze nabo ne bamaliriza training twalwayo nnyo ebusujju eyo ne tubeerayo kakati nayo 84 awo era baayiwa amagye tukubagana nabwo gye batira osi bamuyitanga Juma wa Demolition oyo nali nfudde naye Kasirye Eggwanga afande yantaasa nnyo kubanga kati nze nalina egundi bakitunganga taawo
nava nakyo waka olw'empewo kati nga kikoma muno taawo naye nga likoma muno kakati amasasi we gavuga niŋŋanga wano afande Kasire Gwanga ali wali nali nakabaleta amasasi gakoze eki gaweddemu kakati osi tumulengera bamukubye amasasi wali awo osi Ojuma yali mubuuka mu babayita baki bano abanubbi yali munubbi bamukuba amasasi n'agwawo nga nena kamundu tubuta busteini fazi steini nga kanyirira kakati eno wali emiti ewamu egyo baba gyegiri bagitamye eganza emiti egyo kyakumera ebiri giriko amaggwa weegati naye nga ogumwe gumera wano ogumu gumera wano nga wola mu mulyango ogwo kakati nze ŋŋenda bwendi olaba oli bamukubye njijeyo ki njijeyo emundu kati mpita mweganza mange nukuta Kasire Gwanga afata najjanda abuko mulundi gumu nansikana nga yakufa nankasukeeri nga amasasi galinga enkuba kakati ng'ateera we mbanzika wenyina okuyita kakati we ŋŋenda mpitemu nti kole withdraw ndaba eri abadduka kati amaggwa gano ne gakwata ettaawo lino amaggwa nga mawanvu weegati sadi ne saidi nenwana kakati mukulwana ennyo nensalawo ng'amaanyi gampene nengwa bwe nti wansi nerisigala nga lyereze ng'ettundubaale naye baali kuba amasasi nagenda na mikono muno weemuti ekitundu nga nange lwe nwana bwensika nagenda na mikono nga liyuliseemu tukola baali kuba amasasi mayitirivu nnyo nga balaba nina akabundu kano kabaleta ate bwali bupya nabo kakati wetubeeraawo ate olwo ne tukomawo eno mu kampu zaffe bujuko ne bagamba kati olwo balinga badduse baweddeddwawo nze bannaffe ngamba aba gavumenti bo bavangayo n'amisinde nnyo ate nga batya nnyo kikutu twalinanga ddemu ezo nga zibayisa bubi demu landmine nga zibakuba ate nga ffe tuli bagenzi tubaleka tubayingira ekibyamu ne bawithdrawinga ne tubalingira mbusi nga bagenda kuba tumanyi watu tujja basobola kubagana nabo enwana y'ekiyeekera sebeeyo kakati kinana mwenaawo tuvaayo wanoona kuba njagala ompiseemuko nti gwe nga gwe wali mwatambulanga bwe mutyo gwe ng'okola ki nga ndi musirikale anti kati obusirikale obeerayo waliwo kibayita akabinja bakaita section kabamu abantu 12 mubi kakati olwo ebiseera ebyo tetwakola nnyo ambushi olw'ensonga twali tetunaba emirimu ngenda maaso awo twamala kudda ku kyebayita detaches naye wano twalinga bangi kuba osanga gundi emu nga yalingamu abaana nga 1500 1500 ate ne bagitemamu olwo ne bakola battalion bwetu wetwalinga kakati ate ebiseera ebyo kugamba nga ne gavumenti temanyi nnyo nti abayeekera abalaba tutababbi bankoko abalaba wakana tebaliyo bwebiki ebintu kakati kitegeeza nti bano mwalimu abaali abatalamu ng'amagye agatujoyininga nga gomaje kati ng'emmundu za bbula tebasobola kukuwa ggwe emmundu ogende nga tumaze kufuna experience kakati wetuva etwakomawo eno gye twakola training tukomawo ng'abantu bonna nabadduka dda ne tudda mu kampu mwe twali naye tetwaddamu mo nnyini kati ne bagamba abantu bano kati naffe tukyuseemu mubeere 15 2 buditaaki kubanga abantu abatono we bayise wadde banonyeyo mmere wadde enkuba etonye emmere we bayise ekisinde tekyenkanankana nawayise bantu 2 era kisebo kyetwakola tukola ditaaki nga nnyingi ziwerako we batyo nze ne banteka mu ditaaki bagita striking force eyo manyife engeri wano ewaffe bani bannaffe aba NRA engeri gye bali nti abo batandikira kuga mailo mpanvu nga badda mu lukoola kati ate ffe ne tukola ki twatandikira we baava nga tuddawa tudde eno kugamba ffe tulida wano ku kyoto tudda Kampala ate mwe tuzaalibwa era tumanyi bulungi nnyo kubanga ssebo naawe woolaba ebusaabala
bayitawo kazi akabirako koolabaawe wa Bobi Wine twalinawo abaana 47 nga bayeekera weebali akabiraako kati okwata ku lw'entebe waliwo bayita Komega awo waliwo era amagye gaffe abawerera ddala nga 500 n'emmundu zaabwe. So mwagenda ne mweyawulayawulamu? Tweyawulamu ate ne tweyongera okuyingira ki Kampala. Era bakama baffe bano singa babala ekintu ekyo twakola omulimu gw'amaanyi nnyo kubanga nsukira bo bagenda okutuuka eno nga tumaze okukola ki okuba ffe buli wamu twali tumanyiiwo. Naye kati abeeri mu lukoola mwali bannakibuga nkugambye nze ate era eyo ntalo zino kubanga nze bajja mama yanzija ewa jjajja nga nina emyaka 4 nakulyawo munda ebassebo ne namulabako abamulaba muzikiti baguyita gwa Dunia namulabako nga musajja muwarabu ne batugamba mukoddomi wa Amini nga n'Amini yajjawo 79 nalina emyaka 10 nali ntegeera bulungi tebatambuza bigere paka Bujuuku ne mama ng'abantu bangi ekkubo lyonna temuli mmotoka kati tutuuka wano wokubidde essimu awo ebuloba ebuyala wetusanga baasi eyo ng'esomba abantu bwereere ng'olwo Abatanzania batuuse ejjeza Mityana baasi ng'abantu ebasombe batwalawo bano abavudde e Kampala nga batambula badduka ng'ekyuka nga babavugako akaba kasigadde buli omu walutuuka naye nga bwereere naye nga newoba ova eri ng'okomano tebakukkiriza ava eri okujja e Kampala tebamukkiriza nga basomba abantu bagenda. Kakati wetuva ku ekyo netubeerawo buyekera nebugenda mu maaso bugenze mu maaso kakati naffe netulaba nga ate naffe tuyitiridde tuli bangi era tweyongere twetemamu kati twetemamu ate olwo tusaasaana olwo ffe ne tutambula twali nga 25 ne tukyamira eGayaza ne tudda wano kati olaba university ndowooza mu Musanze University bagitanga Bugema College naye kati yali Bugema College kati Bugema University waliwo awo ekibira bayitawo Bunsule ne tubeerawo 25 okyo tubeerawo naye twavangawo ne tugenda tukola missioni zaffe tunoonyeza bannaffe abatalina mmundu era nze Ssebongolo sina mmundu paka ku kiseera ekyo nga tonakwata mundu naye nga wabaawo nagenda nga Katoolo nga wabaawo missioni nga balonda nga bampa naye nga si yange. Abasajja bano bali tufuddeko nnyo olw'ensonga nti ffe twayingira ebintu bino nga tumanyi nti teri ddagala teri mmere teri maamawo bw'ofuna obuzibu togenda kuddamu kulabikako n'emmundu yennyini gw'ogyenoonyeza mu Luswayiri tukiyita mina jesugulikia kati tubeera awo we bayita nga tujova eGayaza ogenza awo obuzeebuzeeko mayiro waliwo efaamu y'Ennamulongo eyo giraba waliwo sitowa ya mmwanyi mmwanyi zino ezaffe ze bapanga nga ez'amakutiya naye nga bakuŋŋaanya abavuka omanyi abasajja bano ekintu kino baali bakirina naawe woowetedde Bujuuko nga newe bakujja eno lazima tebakuttira eno kwegamba bo nga abantu babattira wamu balina ebifo kyova olaba nti oluusi tubeera nnyo ng'eyo tali kisira gy'olaba muzeeyi asalawo ogenda ng'azimba ebijjukizo ekyo nkimwebaliza kuba ekyasembayo COVID ng'azaawo ng'agenda okujja twali Kasanje era n'agula awantu tuteekawo obuwangwa obuwerera ddala nga 47 muzeeyi n'ateekako ekimuli kwe kuziika kwaffe kakati sitowa eri gye nkugamba yendeetedde okugamba ekintu ekyo sitowa eri batambuzanga abavukadde bakugjeewa awo nga babasala nga mbuzi ne babapanga bambi nga wonoopanga ensawo z'emmwanyi ne bavunda nga gavumenti yeekola ebyo byali Matuga
bayitawo Namulonge kufaamu. Namulonge kufaamu. Awali akaserengeto nga okkirira ogenda ekiwenda mu kiwenda omanyiwo bulungi. Waliwo eyanyumiza ku sitoowa eyo. Sitoowa eyo. Kakati nga bapanga emirambo ne givunda ne gikka. Ne zibanga ensawo zaago. Kati we gikka nga givunze bambi nga gikkira ddala nga womanyi ate nga basala emirala obuwanga bwali buyitirivu nnyo bungi nnyo nnyo banyala kuba battirawo abantu olwawera 1500 kuba munaye buli we givunda nga kugamba space ejja nga bayongerako ate ne tugamba kino ekyo kituluma nnyo 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 omwawo abo abafande ne bapanga twalina afande bamuyitanga erinnya linvudde mu mutwe kati ekiro nja ddijjukira ndibagambe maaso ekiro ne bapanga ne bagamba naye wali wa misinde nnyo abaana abato ne baŋŋaana waliwo n'omwana omulala awo tulinga bana naye kyannuma nnyo ati we baŋŋaana nga mpuli afande agamba akati tugenda kutambula benzijukirako kwaliko bambi Babu yafa kwaliko Lieutenant Yiga yafa kwaliko afande Kayayu yafa bafiira ku mission eyo bafidde wano mu lutalo luno nga tuyingira Kampala akati nempuliriza nga bayogera babagamba kati wetutuuka eri omanyi wetutuuka eri tugenda kubeetooloola kati tumala okubeetooloola kati ankuba essasi mu bbanga otandika okuba amasasi omanyi ffe tuba tulwana nga tukubagana waliwo kye bayita charge okimanyi kati okimanyi charge kakati nze olw'okuba nti omutima gwonna yabyogera wakati nze nakitegeera nti kyaji olukuba mugenda kubajjako ebyokulwanyisa amaze okukakasa nti bakoze eki bafudde kyovula bakosamu siteepu fande yagamba ndi ngenda gamba kyaji temusituka kyaji temugenda naye ogwokusatu wengamba nti kyaji musituka eki kakati mumusituka we muti n'emmundu zino bannamwe bano abatalina nga mubagadinga kutuuka wano kugimujjako abakyalimu akagira kuliko bayoneti kumufumita kumulinnya nagweri akati awo nze nenerabya bagambye emirundi 3 ba omutima gundi kuki omundu ate nawanira mbuuseemu katono kakati bandeka njijamba fata emabega bagoberera kati nga bo bali bantu bakulu ate omwezi gwali gwaka bala abanduza ne balowooza bwayuusi ne baleyinga mbuusi nebo nenzija bannengera nga nzija kuba bafulumai bali nali mbeesuddeko nga olaba ekisaawe ky'omupiira mbavaako mabega bafulumye nange olwo ngenda okufuluma nga tulo bandeseereseemu ndowooza bagenda kutulanga bati nga wali wajja abakola ki abagoberera ne baleyinga mbuusi ne bayingira ebbali nebbali ne beekweka oyo nyinyi Babu ye yandaba nga njamba fata Babu naavayo musiko nanga gwe komanda mudogo olaga tebagambe musigala awaka kakati ono omwana tukoze tutya tetukyaddayo tumutwali afande yamanyi ne tugenda ne twadvansinga nga bali balinze bano abadde balayinza mbuusi agamba lubwamawuna afande azze kati tukoze tutya ngamba banaye tetulina kyakukola tugende nabo olwafande erinnya lijaganya okujja olwafande naŋŋamba bamwitanga Yiga naŋŋamba kati omanyi nti wenneebaka wewebaka tojja omutwe wa wabadde ogamba tojja omutwe wansi konze ndidiyosa tukawali ne bagira ne bagenda abamu atuwawano nawali nawone muyimu ebakawo ne ku mmotoka gaapu emundu yegina ekavalinga okutuuka ku munno atandika okukubanga awo oli olwagenda bwetuti ne bamala okufuna position waite eddakiika nga 15 ng'olwobudde bukoze eki 12 awo 14 kitundu ne batandika amasasi okuvuga negavuga akati tugenda okulaba ng'afande agamba kyaji kakati nze olwayogera kyaji yatugamba mirundi 3 ogwokubiri ne muvaako nenkola ki
nagezaako n'omukwatawo enti akagulu naye nga abuuse omusajja kyenkubuulira okumanya ffe twafiirira eggwanga bannayuganda bakitegeere namujjako emmundu nga mulamu kuba namutunuulira naye nga bamukubye wano naye nga akyategeera naye nga omusaayi gutulukawo guti yakyuka nantunuulira bw'ati naye nga tekyalina maanyi so yali asobola okunkwatawo enti akagulu bw'ati nanfumita bayoneti era bonna bwandabanga ngenda ne bakwata ku mutwe ne bagamba oyo afudde naye nagijjayo nekoma mba neebase nenziramu ntekingeze kava nabadde negavugirawo nga bonna abasinga balamu negavuga naye nekalakaasaawo naye nange nenkuba era wabula ekyampisa obulungi nga nali mwana muto twatuuka mu barakisi mu ditaki yaffe afane nakola fole n'abagamba ti abatalina mundu neoba enajolaga kobe ng'oli senior officer kobaani komanda mudogo mwegayirire mugambe mpaka omundu yo era wabaganye si lutalo nebanga batukuba nga batulumbye mu kibira temujjangako mundu ndaba n'abakulu bazisuula wali bagisudde agisuule okuva olwo ye mundu yalwana olutalo mundu yo wakyajinga nkyajinge era yali yakiti obozi abazina ziliko ekiti tukita bali stock emabegeni ne bantwalawo omusajja bamuyita kasirivu yali akanika bugaali ne bakisala n'omusumeeni kiba kisumulukako naye basala akati ako kasigalemu lwaki bakisala nga mpanvu nga sigisobola ng'oli mumpi nga mpanvu kiritawaanya ekweya ku ttaka kakati basala ne balekamu akati so osobola okusumulawo naye wasigalawo ekituli kyova olaba basala akati kano ereme kuyingiza ki olwo mission ye yaliwa yali wali ku mirambo obadde ogamba ku sitowa yawo ennyini twabaluma tubakwirawo enamulungu wenakyaginga n'emmundu awo kati netubeera awo olwono wenfunira kopolo nfuna kopolo kyewakola ekyo obuvumu bwewalaga firanka ezaffe zibankolera era newunya nnyo bano abaami abagaba emidaali so afande yigaye yagikuwa yagimpa kati newunya bano abaami abagaba emidaali kubanga nze waliwo gwe nayogera naye oluvannyuma lewo nga tumaze okujuza obufoomu bwabwe nambuuza twagala obe nga olina ekyenjawulo kyewakola ekisinga ku kyabanno naseka n'okuseka okuwa omudaali naseka n'okuseka kubanga ekyenjawulo kisinga ku kyabannange kyebakola olwedde nali muto ekyokubiri nti nze mundu najesugulikiya batuuka nga tebalina mundu paka tuyingira Kampala mubakyaginga nkyaginge ekiraba wano nga tunatera ogenda mu Sizi Fire awo NRA twawulira werumbira kabamba mulundi ndowooza ogwokusatu bakyaginga emundu mpitirivu kitegeeza zebakyaginga babagabira buki bugabizi naye yange najesugulikiya nenjifuna naye kakati olwo ekisooka nayingira ndi muto ekyokubiri nalwana olutalo nendumala kati oba oyala kyanjawulo kimpoza okufa kale kino ekyanyiiza nnyo era emidaali gyabwe gwewayogera naye bwatyo bwe yagamba bano abagaba emidaali omanyiri balina leka department naye baŋŋamba ate si be baleeta amanya bamanya baŋŋamba gaviira ddala ku chairman ku kyalo naye ate era ne gavumenti eno kiwe kyandibadde kubanga ti chairman ku kyalo chairman oyogere ki oyogereko ki kyenakola gwe yali eno abaali mu field betwalina so bakadogo bonna baali badde basaana okuweebwa obuweebwa emidaali awatali gamba awatali akakulizo oba ekisookera dda baali abaana abayingira mu biseera ebyo otyo bonna sina bakadogo kubanga kati obuyeekera buno kyali kipya nnyo mu ggwanga era kivula nga tuyingidde Kampala ffe twasanga egayazaawo abakazi nga bali ku luguudo nga bawakana sagamba nga bamanyi nti omuyeekera enviiri zino zamera neno ku maaso wonna wonna tokyamwa kyenyi ng'olinga nkima nga bawakana balowooza bwe muli naye mune nga tunyirira twali tunyirira kubanga kati ate nga tuli balamu nnyo kubanga mu kibira eyo wabeerayo omukka omumanya emiti bannasansi nga mpewo nnungi mpewo nnungi teri musana Wanoonye essomero
n'ateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako ebyobulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono, okyamira ku Bank of Africa, kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.